tugenda kubeera mu maaso ga Mukama. We are going to be before the Lord. Mu nsiko wali emmanju mu kibira. Hey. In the bush behind in the forest. Naye tugenda kumalawo emyezi 4. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti. Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja. Whether man or woman, oteekwa kugira mu vesti. you should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put on a vest whether you're man or woman. oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi. You put on a short, that's eteekwa kuba ya 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear. Toteekamu nika. Don't put in the knicker inside. Tugenda mala emyezi 4. We are going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4. 4 months. Nebuuza pastor abasaka ki ekisooka emmanju awo mu nsiko mu kibira gye bagenda okubeera okumalira ddala emyezi emeka? Myezi 4. Teri kwambala underwear abugaanyi, teri kwambala buleega n'obuleega abugaanyi, mugira mu vesti na 3/4, teri kwambala biwanvu. Actually ekitumbo kirina okubeera nga kirabikako. Kati awo omuntu abadde yeebuuza pastor abaza kaki? Kale tuyinza okubeera nga tugenda mu kusaba ate ebizibu byakoonyeeko abantu beetaaga mwana wattu ensi yonna yonna eyinza okuggwaayo. Omanyi waliwo point ezimu z'okwonako eri omuntu ddala nga buli omu alina kudduka buddusi kubeera ng'akola ki? Ng'ajja gy'oli. Kati ebizibu byagambye bagenda ossabira okumala emyezi 4 nga baleeyo mu kibira teri kukola ki? Teri olemwa. Akatambi ke kano kuba gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba subscribing ku SMX Media tujja kubeera nga musinga updates naddala nga zino. Kino kirango. It's an announcement. Ababadde tebazaala. Those who are barren, ababadde baadiba, those who are desolated, abaagala obufumbo, those who want marriages, abaagala ssente, those who want money, abakola emirimu nga tegijja, those who are not progressing in their abaliko work, amalogo, those have witchcraft on them, abaliko ebizibu ebyenjawulo. those have different problems. Ntegese ekiseera Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama. We are going to be before the Lord. Mu nsiko wali emmanju mu kibira. Hey. In the bush behind in the forest. Naye tugenda kumalawo emyezi 4. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti. Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja. Whether man or woman, oteekwa kugira mu you vesti. should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a vest mukazi. whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi. You put on a short, that's eteekwa kuba ya a 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear Toteekamu inside. nika. Don't put in the knicker inside. Tugenda mala emyezi We 4 are going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4. 4 months. Teri kulya, No eating, teri kunywa, no drinking. teri kwambala kukyusa You ngoye, shouldn't change your teri kumwa clothes. kyenyi, You shouldn't even shave your teri kusala You nviiri, don't cut off your teri hair. kusenya. You shouldn't brush. Bw'onoomalako ebbanga If you finish that Katonda time, agenda kuwa omwana. God will give you a child. Katonda agenda kuwa omwami. God will give you a husband.